Tata, His Excellency the Elected President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'otogeera ate olunaku olwaleero nga azzeemu okuwa Mathias Mpuuga Nsamba omukisa ogusembayo era nga Mathias Mpuuga Nsamba bwe mutegeera obulungi kirabika nga asonyeriddwa omukulu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Pulezidenti waffe nga tumanyi nti muzadde awuliriza ayaniriza ate era ayagaliza n'olunaku olwaleero Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency asinkanye omukulu Mathias Mpuuga Nsamba mu ofiisi ye n'amuwa omukisa ogusembayo. Kye tuyinza osaba Mathias Mpuuga Nsamba nti omukisa guno agukozese bulungi kubanga ayinza okuba nga lwe lugendo lwe olumuziika oba olumuziikulula. Oba nkyogedde bulungi n'ensuubira nti kyekyo kubanga ayinza obutadde mufuna chance yonna efuna mukisa kuddamu kulaba Kyagulanyi Ssentamu singa aba ng'omukisa guno agukozesezza bubi nga bwe tumanyi nti musajja wa manyanganyanga ayinza okukola amanyanga n'alowooza nti era agenda kusonyiyibwa. Ffe tweyanziza nti omukisa guno agukozese bulungi kubanga ayinza okuba tweyanza nnyo mukama waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'obubaka obulungi bwewadde omukulu ono ate n'okumuwa omukisa omulala omanyi mulaba wo tomusendera wala omuteeka kuloza then n'alaba ki ekinaddako. Tuli na Mathias Mpuuga Nsamba omugabi wa Katwa bannayuganda gwe n'aba UPC abamuseveni omukyala we wa UPC gye yafumbirwa n'abalala neki kye baakoze be mwakuŋŋaanye nabo kiki baakoze be mwakuŋŋaanye nabo omuntu owansi n'abonaabona abantu nebeera nga muli mu bintu ekisirusiru palamenti namba natunulidde baagenza okulaba nga bonna balina kgenda mu ddwaliro wa zaake balina kgenda wa zaake zaake n'ayimirira musajja wattu aleese emmanduso n'olaba abantu abatasobola beekutte bukamera bali muli bannange enzikiza tuli mu nzikiza Pulezidenti Kyagulanyi musajja gwe mukama akuwangaaza wakuba abasajja mu palamenti wakola likodi mu palamenti nalabye abavubuka abato nnyeko n'omubuuza nnyeko bakubiddewa nga tasobola kukyogera Katemba ku mwanyi ng'abamu mwafunye miliyoni 8 wali ku Kingdom House ne mujja ne mulimba bannayuganda right now mutunulidde 226 omukulembeze ali ku mission ey'okunoonya akalulu okunoonya obuwanguzi okwebbulula mu Uganda okwebbulula mu Uganda n'agenda ekkuumi ewa President n'abeera Soroti n'otalabayo MP n'otalaba yaani mbu munnange tuwabadde ffe mu kulwanirira mwanyi kati Tana ewa Tana nga temugenzeeyo nga mmwe President yabanoonyeza akalulu mugenda kubeerawo ddi tubadde ekisolo tetubaddeyo na MP n'omu tewali MP abadde ekisolo kati ogenda balaba wano ebuyikwe naye temubawa buzindaalo Farida Nabatanzi abo basajja abakazi abo bajja bwanjule bwanjuzi tebaswagenda mu ngendo za wala ninga bafuna miliyoni 4 tutambudde ne tugenda abaana bafutu soja ne batambula ne bakoowa ne babayisa mu ttaka nenga tosobola nakwata mitwalo 4 MP oba meya ogambe President liisa bafutu soja bano gwolosaba abaana ba security ani abaliisa olosaba abaana abatambula abamawulire ani abaliisa tolabiseeyo ate wano okumpi mugenda kulaba akatogo n'empuuga ajja n'empuuga nawulidde ayagala kudda nenga mpuuga ani agenda okukkiriza Amanda Kamere ddala mpuuga najjemba n'abasajja bano mpuuga mutukoze bubi kati mpuuga ne banayeseeno mbu yawandiisa apology ayagala kudda abasajja bamugamba beera munda era Mr. Bitano omusizi wa ddaayi ayagala kudda naye mpuuga nkusange ng'oleeta oyo ddaayi gw'osiiga mu mutwe ne Joyce baagala mujja kumpulira oyo omusajja oyo pulojekiti yaabwe tugikubye tugitadde mu ttaka yajja mpuuga n'alimba ensi n'abagamba nti kakati nze Mr. Bitano emwanyi ali ku leediyo
n'akola bu press conference mu parliament lwe babiisa teyalabikako nakuno kati asirise ali mu kubuzaabuza. Muli basajja bafere era mmwe basajja mmwe abatunze ensi. Obulumi n'obukyayi abantu ba Buganda bwe muyina ku Kyagulanyi Robert Ssentamu. Obulumi abantu ba Buganda neraba Bobby Gyayise bwe bamwagala laba mu Busoga. Nze tambudde ne Kyagulanyi n'otuuka mu Busoga abakulembeze b'omu Busoga nga bamurespectinga, abantu b'omu Busoga nga bamwagala. N'atuuka Abimu nga olaba bakazi bakalicho leaders bonna bamwagala. Esoloti ne mazima ddala wano mu Buganda nosangayo obuntuntu obumu buli awo olw'okuba busiba obusuuti olw'okuba buli awo bwe butyo ne butandika okukemmenterera emmeeme n'okuzina amaganzi mu Kiyitalujja. Kyagulanyi agenda basuula eddalu. Era mwe abatuuzizza meeting ku popopo. Mwatuuzizza meeting ku popopo. Mbu mwina muteesa olwo n'omukulu omu ava mu institution y'emu batuula. Bastrategizinga tutusse tutya Nateete. Amaanyi gaabwe gakomaawo Nateete Kyengera we beetoololera. Naye Katonda abalazeeko. Mukama yawa Kyagulanyi. Waliwo kye mutannamulabamu. Ennimi ogenda okulira Oluteeso ayogera. Ogenda okulya Olufumbira ayogera. Ebyo bibaluma. Abamu bagenda ne ku basawo Abaganda. Abasajja bagenda mbu bagenze kusaba buyinza. Omu ne bamusaba endiga enjeru. Omanye endiga enjeru. How do you call endiga? The sheep. Endiga. Omukulu ne bagimusaba n'agitwalayo. Lwe yali agenda e Masaka nga akirabye nti bamugobye. N'agamba obuyinza mbujjewa. Munonga obuyinza Mr. Bitaanu. N'abo be muleeta abafere bannammwe tewali agenda baagala. Era ono kyabalaze kinnagabi ba MP okutambula ne president. Mugenda mbudde bwa kalulu. Muvudde tulwanirire emmwanyi mwenna mulege ebyo tebisobola bibazza mu parliament. Gwobeera n'omukulembeze nannyini masannyalaze oteeke mu full tanka buli walaga olabo batodde mu parliament. Kwebuza magezi mutudde muwirize ni TV akawungezi kikutteyo nnyoko n'obitunuulira ebiringa eby'enyalemu ebimu bibeera eyo. Bwe twali tugenda e Kamuli katulabe olwale banaamukkiriza bwe kikwatayo nga tujja. Nemmwe bantu mmwe mugenda kukolera koddi ekibiina kyammwe wabweru w'ekibiina. Oyo muwala Tana tufunye candidate abawala abato. Mulaba Kisolo eri virgin. Kisolo ina amaanyi. Bw'olaba ba MP ba mayors baninga muli wali. N'agamba kituufu. Naye otunula abamu n'obatunuulira kati bali eyo mu bitanda batunula. Era bagenda ku bikolo twalwaniridde emmwanyi nga bagitutte. Nga bamu mwali mu meeting ne Anita Amongi ne baba miliyoni 4. Kati Muwanga Kivumbi oyinza tugamba ki? Ennono yaffe ffe tetuteesa na Museveni. Muwanga Kivumbi yatula mu meeting ne bateesa ne Museveni. Mwayogera kuki? Mbusima emmwanyi gireke yagiresse. Bwabadde mu parliament yadde akasaale yadde ngumi tewasobodde. Ne biyita olw'amaze ne mufuluma. Oyo politics bombo kilati. Ebyo bintu by'ekisirusiru ebitalina kye bituyamba. Abantu baagala kukyusa nsi yaabwe. Abantu baagala muteekewo embeera parliament oba mukuba butebo bamujoocha kwa teyina kyetuyamba. Nemmwe abantu bagenda kubagoba mmwe bantu mmwe. Ate mbagamba ffe katubeere ne president waffe, katubeere n'omukulembeze waffe atule mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Naye emission ngiraba waliwo etambula. Waliwo olukwe baluseetize. Omanye ababaka bano abamu Mpuuga yali yabakwata n'abatwale wa Mongi.
Amongi n'abayunga somewhere era nga balina akasente ke bafuna naye nga tebamanyi nti waliwo omulonde wa Katonda. Nannyini masannyalaze mpuuga bwe yatambulanga nga buli omu amuteerako emu tebamanyi gye ziva. Mpuuga wabeera ogekola nga balinga 8-10 ne badda mu kutagala naye ng'omukulu abalaba agamba laba bano bali ku ttadooba. Naye pulezidenti yakuba laale yali mukonaawo ne baleeta ne bajja ne bagugumira mugenda balaba ebuyikwe. Naye ebuyikwe omubaka atatambudde security egenda bbeera eve kuba naffe tukooyo okukozesa omukulembeze waffe temusobola kuteekamu nti kangendeko ekisolo kangendeko eno. Muli wano mu Kampala muli mu Majere bonna nalabye Irudamani ali wa lutalo mu basajja mmwe muli babi. Irale Kiyaga oli mubi. Irale Kiyaga ali wa lutalo Kenza amufuwa sente Ajati Namyalo amufuwa sente. Irale Kiyaga agenza akwata Namyalo mu ngalo kino ekikazi ky'enyalemu. Irale Kiyaga eyalinga olira wali embizi wano kwewooma eyalinga olira wano embizi. Irale Kiyaga oli kyoli because of Bobi Wine. Irale Kiyaga obudde bwamaze ogende wa lutalo alina kyawagira oli mu kuyimba tosobola kwogerayo kyankyukakyuka gw'olaga wagenda dda olaga wasiibula dda. Ne Irudamani muli babi. Irudamani muli babi. Ogenda kutuuka ekiseera ofukamire ogambe Bobi jangu mu constituency. Oloza Bobi Wine si muntu ata gomanye enguudo engende ezo n'ozitambula ekiro. Omanye enguudo n'oyogera eno musajja wattu natambula ne president ekamuli enkuba n'etonnya nga tasobola kuteeka kudda wansi abantu nga bali ku makubo n'osaasira omusajja yabawa silver plate abamu mwali bapakasi nga mutunda bulega mu wino kati muli ba MP. Naye n'ogenda ekisolo temukisobola. N'ogamba nti president akakadde kaako abaana balye amafuta g'ekisolo nga kuwadde affe tuli ba MP twatuuka. President alina ttiimu etambudde ebbanga n'ebyo tugenda bikola tutya. Kati olukwo oluliwo luno gwe Irudamani nakulabula wazunguludde bawezi bamita zungulule wazungidde wa lutalo bwagenze wa lutalo noyisaawo ebibyo era n'okola byonna bannamyalo naye esekutunulidde. Muli ne ba Joyce baagala mutuula mu zi meeting ku popopo muteesa buli kiro bampuuga ne ttiimu muteesa waliwo n'omukulu omu ava Mmengo eyo muteesa. Naye mbalaba you people never joke with Bobi Wine. You don't know. Temanje yava. Ask Tana Salim. Nkugambye ageze n'atuuka mu kisolo eyungudde ne bateeka wali kati olaba bamunoonya wali ekiro kino bagala mutuusaako bulabe. Naye njagala na kino mukitegere bannayuganda ensonga y'emmwanyi eno ababaka abamu baatutunze mission zaabwe ne ziyitawo ebigendwa byabwe ne biyitawo naye bannayuganda musigale ku mulamwa era emmwanyi muzirime temugaana kulima mmwanyi. Naye njagala naffe tuyige okuboola abo abasajja abasinkana Museveni abo sima aboogera Museveni ku masimu babadde bazanya politics ajja n'ayogera ky'oyagala okuwulira. Kati olutalo lwabwe n'empuuga lwe baali batandise luli luddawa era ogenda beerumaalumamu awo sima biki mugambe nti bali serious. Naye nga script mpandiike nga script bagibaze mission ey'okuwamba ekibiina twagigwamu nenjogera ne mbagamba waliwo ababala era nga meetings zituula era n'abeegwanyiza obwa party president
kulabula wazunguludde bawezi wamita zungulule wazungidde wa lutalo bwagenze wa lutalo noyisaawo ebibyo era n'okola byonna bannamyalo naye se kutunulidde muli ne ba Joyce baagala mutuula mu zi meeting ku popopo muteesa buli kiro bampuuga ne ttiimu muteesa waliwo n'omukulu omu ava Mmengo eyo muteesa naye mbalaba you people never joke with Bobi Wine. You don't know. Temanje yava. Ask Tana Salim. Nkugambye ageze n'atuka mu kisolo eyungudde ne bateeka wali kati olaba bamunoonya wali ekiro kino bagala mutuusaako bulabe naye njagala na kino mukitegeere bannayuganda ensonga y'emmwanyi eno ababaka abamu batutunze mission zaabwe ne ziyitawo ebigendwa byabwe ne biyitawo naye bannayuganda musigale ku mulamwa era emmwanyi muzirime temugaana kulima mmwanyi naye njagala naffe tuyiga okuboola abo abasajja abasinkana Museveni abo sima aboogera Museveni ku masimu babadde bazanya politics ajja n'ayogera kyoyagala okuwulira kati olutalo lwabwe n'empuuga lwe baali batandise luli luddawa era ogenda beerumaalumamu awo sima biki mugambe nti bali serious naye nga script mpandiike nga script bagibaze mission ey'okuwamba ekibiina twagigwamu nenjogera ne mbagamba waliwo ababala era nga meetings zituula era n'abeegwanyiza obwa party president abazimba amakanda azizemba kuba bacecece bali eyo munda bayogera ebigambo baswitiza n'obasanga bamu n'obagamba mwe fere tusufe twagala president omu Kyagulanyi nze gwe omuntu yenna ali mu nuupu gwagamba simanya omusajja bwafa bwe mumujjawo tujja bakuba obutayimbwa tetusobola kubakkiriza era mmwe bantu mmwe abagala omulira mu lukwe abali eyo munda mupopola abaana mukola bino mu amasanyalaze mwina gayinki gatadooba Kyagulanyi paka nga maze kutula mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga temulowooza ku bino musimanya twagala kufuuka ba president sebo president Kyagulanyi agera beera president w'ekibiina paka kuwulira bubi era gye buli omusajjasajja abungi bugamba nzadda mu ntebe eno n'obutunuulira n'ogamba laba kano gw'omanye ekibiina ekirimu bamumira nsanafu si kukuba akacupa era mmwe abapulaninga ne missoni z'okumutta era mbalaba kuba positioning yatandika n'okulwana abalala balwana gwe gundi oyo tumukube nzaddawo era omusajja katujja kola bwetu ne bwetuti president yajja kukyusa Uganda era gwagamba nti ozimba ekintu kyo ekyokuba Kyagulanyi tiwali badde mu kifo ekyo lwakusinga si Kyagulanyi bangi ensi ebategeredde ku Kyagulanyi negoloza Kyagulanyi ekintu ekyo kyamugwako bugwi teyakikolerera Katemba wammwe waliwo bemndaba mpulira naye mbagamba tugenda kati Chemical Ali akyasirise ne Chemical Ali naye alina byalaba ogeokulanga asisa obulevu ati agamba bano tubalaba tukyabawadde mu buleke era kati ntandise bano ba MP abayaaye abali eyo mukama wange ogenda bawulira kati bwe tunaakuba ttiimu ya Bobi Wine bwe tunaakuba bano naffe wano owaffe ngajja biki bye balimu sebo president Kyagulanyi okyatufuga paka nga nakyemalira agenzi NUP tujagala kubanga mwaba mujja kuleeta omuzannyo nga tujjayo kingisa bwe mutuleetako omuzannyo nga tuleeta kingisa kubanga abamu tetusobola bakkiririzaamu kiki kyokoze. We have the reason why we support Bobi Wine. Is real. Muleteko Katemba mbo oba yaliko eno mu NRM oba yaliko mu PDF oba PPP ebyo tebiriyo black clean. Ekigambo kyagambye ku makya kyagamba Kawungezi talina nkwe kati tugenda kumuwagira naye njagala okulabula ababaka ba parliament abali mu comedy
abali mu katemba abalowooza nti mugenda kubuzaabuza bannayuganda. I repeat, Julius Katongole mu Miransanafu, mugenda kubeera surprised, mugenda kwewuunya kubanga mutunulidde 2026 mutunulidde bufo. Temumanyi musajja mugugu gwe yeetisse ogw'okununula ensi. Waliwo abantu nga tebagenda kudda mu nsi eno paka nga saaba temwagenze. Ne bantu mmwe lwaki temutunulira ensi yammwe? Muwanga Kivumbi oli mu bisanja 3 okyayogera na Museveni. Kati abantu b'Ebutambala babuuza ebibuuzo tebabitegeera biki bye mwayogera. N'obasanga abasajja abakulu bali eyo bepositioninga, bali eyo mukwanaganye ne Kagabo ne Kaziwe Bashiri, simatulwanirira mwanyi, simatukola ki. Mujja kumpulira era ngenda kunyiga nnyo ku mulembe guno kubanga n'okutta president olukwe weeruli president okumutta weeruli. Era amabegaawo nnaku 3-4 walwadde basasula abavubuka akabondo k'abavubuka bano naye nga ababasasula tuli nabo. Wuliriza kati ntandise. Mulaba ku TikTok waliwo omuvubuka bamuyita Sky Soldier waliwo abamusasula. Mpuuga kwali n'aba